This is a moment for celebration of achievement and dedication to a better future for Southern Africa. LEERO mu byafaayo BWEBWALI BWEBUTI ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 1989 eyali omukulembeze wa Angola mu budde obw'ojjeze EDUARDO dos SANTOS yasinkana mu lujjudde n'eyali alwanisa gavumenti ye SAVIMBI mu kitundu ky'e BWEBWALI Zaire mu lukuŋŋaana olw'okuzza emirembe mu Angola olwawomwamu omutwe omukulembeze we Zaire ow'obudde obwo Butuseseko nga luno lwetebwamu abakulembeze b'amawanga ga Afrika ab'enjawulo abawerera ddala 15. Mu kifo kino eky'e BWEBWALI SAVIMBI ne dos SANTOS basikaŋŋana mu mukono ng'akabonero akaali kalaga nti bombiriri bayaayaana okomekereza olutalo lwali munda mu ggwanga lino kw'ossa n'okulaga obumalirivu bwabwe mu kuzza emirembe n'okutuuka ku nkolagana ey'obwasseruganda. Mu kulangirira kwabwe okw'olujjudde okwakolebwa okw'endagaano eno eyamanyibwa ng'eya BWEBWALI bannansi ba Angola beeyama okukolera wamu okutuuka kwegatta kw'eggwanga lyonna okomya obulumbaganyi bwonna okutandika n'ekiro ekyali kikeesa olunaku olw'24 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 1989. Okusinziira wabula kulangirira okulala okwakolebwa abakulembeze abalala 8 abeetaba mu lukuŋŋaana lw'e BWEBWALI bano bimu ku byakkanyizibwa kwe bategeeza bannansi n'ab'amawulire bagamba mwe mwali okuyimiriza amawanga ag'ebunaayira okuyingira mu ntambuza y'ebintu mu ggwanga ly'e Angola kw'ossa n'okugatta abayeekera mu ggwanga ly'e Angola wamu n'abantu abakugu ab'enjawulo okuva ku ludda lwa SAVIMBI mu bitongole eby'enjawulo ebyali biddukanya eggwanga. Endagaano eno yali yakiyita mu lujja kubanga waba wakayita ennaku mbale SAVIMBI ne yeegaana okukkiriza ebyo byonna ebyakkanyizibwako mu kiwandiiko ky'e BWEBWALI era kwolonga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga abayeekera abaduumirwa SAVIMBI bakola obulumbaganyi omwafiira abasawo ku ddala ly'obwannansi 6 abaali ku lugendo lw'okugema abaana polio bwe battibwa olw'okubaluka kwa landmine eyakubwa loole baali batambulira. Omu ku bakaawonawo eyalumizibwa ebyensusa agamba nti landmine eno yali mpya era teri kubuusabuusa nti yategebwa bayeekera kubanga ab'omu kitundu ekyo bagamba nti bano baalabibwa nga bakozesa ekkubo lino ssabbiiti ntono nnyo ezaali ziyiseewo. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu gavumenti ya Angola yavaayo neetegeeza ng'abayeekera bagenze mu maaso n'obulumbaganyi era baali bassa abantu ba bulijjo 18 kw'ossa n'okuteekera emmotoka z'ebyamaguzi omuliro mu kitundu ky'e Huge. Abatunuulizi b'endagaano eno eky'okugimenya bakiteeka ku SAVIMBI era ne bagumusalira. Bano baagenda mu maaso ne bateeka enkuŋŋaana endala 2 ku nsonga y'emu ey'okuzza emirembe mu Harare eky'e Zimbabwe awamu n'ekinshasha eky'e Zaire nga zino zombiriri SAVIMBI teyazeetabaamu. Leero mu byafaayo endagaano y'okuzza emirembe mu Angola etekebwako omukono.